Ate Kakono senga wayina omukono ogwokubiri wandifulumye eggwanga n'ojja n'okola. Wale yangambye agakuntwala simanyi oba yannimbye. Wale yangambye awo nti agenda kuntwala nzije nkuba ekyeyo. Olaba senga obadde n'omukono ogwokubiri obadde ojja eno n'okola. Obadde ojja eno n'okola kuba eyo embeera ye Uganda kasita bakuteekako mu kkomera obulamu bikabubuule bakuteeka mu kkomera obulamu busiraana kati Kakono obulamu bwo bwasiraana. Ate bwasiraana butya? Obulamu bwo bwasiraana kati gwe weetaaga kujja ku kyeyo kukola kasita bakusiiba ye emisango gyo gituusewo egy'omu kkooti. Emisango gikyatambula. Gitya gitambula era nkyatambula kkooti. Tebannakusonyiwa. Tebannaba kunsonyiwa. Bali tebamala gasonyiwa mangu anko basiba. Kati ki ekyetaagisa? Ekyetaagisa ku misango maanyi tebasalawo. Ekyetaagisa ku misango yo mbu bakyanoonyereza nkyatambula kkooti. Nze tebagenda kusonyiwa. Ekyo kyobeerawo ng'okimanyi tebagenda kusonyiwa. Ogenda kwewuuba. Lama lwaki omalamu amaanyi? Lama lwaki omalamu amaanyi? Kati ate nkudde mu kiwuyo omwana agambye essaawa yonna foleni erumu oddayo mu foleni eruzira. Abo tebasonyiwa. Olowooza puresha kati kikyaliko maanyi eruzira si wangu. Foleni eruzira emmenya. Kati waliyo woodi y'Abalema. Ate woodi y'Abalema ekisinga okunyiza eruzira teri woodi y'Abalema osimba layini teyiradde layini gy'olaba nti eno y'Abalema osimba mu balamu bokka bokka. Okitegeera singa kale eruzira baakola ne bagamba eno apartment tusibiramu Balema bokka naye bansiba n'abalamu eruzira wali wabaddeyo ddi apartment. Nedda ngamba gungi eno bakiyita batya mu lulimi Oluganda mbwe kati eno ki eno gundi y'Abalema eno woodi y'Abalema naye eruzira batugatta wamu Abalema eddembe lyaffe ne balirinyirira omulema ne bakusiba n'omulamu omulamu nadda mu kufuuyira kwegamba n'ozimba embuto eruzira bakyuse mbakole ne naffe woodi zaffe ez'Abalema kuba naffe Abalema tuzza emisango. Ate bbi w'Abalema aba awunya. Beera munaawe bbi w'Abalema awunya atya ate nawe leka ate kuwayiriza Abalema se tomanyi owayiriza Abalema bbi w'Abalema awunya atya. Kati gwe Kakono n'omala ofuuwa abantu bonna baziiro bamalako okusigeni. Va ku bintu by'ekisiru naawe njogera bintu bizimba ggwanga bakole woodi zaffe naffe Abalema tulina eddembe naye mu okimanyi ensi Obulema ateryatamu kibadde okimanyi. Wagamba Bulavita yakuliisa bbi. Bakwebyo ebya bbi simanyi bikyo bwenkanya nkyabunoonyereza ebisala byogera ku bwenkanya nja bufuna nze namankubu yalina ebigambo wammanga obwenkanya kagiba emyaka 10 kati kulira tosekalaba bino bintu bya ddala kagiba emyaka 10 ng'ekyo kyantuukako kimala n'ekikola ki amazima n'enfuna amazima nja siina kale si kuyambibwa sofa naye nze nkimanyi nja kuyambibwa ssaawa yonna. Omanyi nti gwe TikTok eyali akubbi. Si enza asoose okulya kasita amazzi. TikTok yegwe TikTok eyakalya ku bbi. Puresha tannavaayo kubanyumiza biki byamutuukako ssebo tuweekwasa. Omanyi ebyatuuka ku kati bbi aba awooma atya? Beera munaawe otombuza nti ate bbi awooma atya. Byatyanga bbi ng'omuntu apamye bbi n'amukuteeraawo n'amugamba lama mulye ng'ayokyanga avaamu n'omukoloza kiba kitya.